Bobi Wine mumuleke. Bobi Wine tachai musajja watu yaggwawo mumuleke. Leave him alone. He's also doing what he's practicing, the same democracy that was brought by Museveni. Abana Uganda bebalonda multi-party system. Bwaba tayagala NRM mumuleke. Kati watu nsobola baga mulekerwa nsonga kati tuli sure. Smaito mega ate n'oluma. Bobi Wine is the good example of the democracy that Uganda will have. Bamuleke yofa. It's okay. Baba sikira besije Yesowani agirirideko okumala emyaka emeka. It's okay ne Bobi agenda agirireko. Naye nga tetujja mu wansi. Tetujja mu wansi lwa nsonga tagwanidde. Sindirwa kuba talina right eyo. No, tagwanidde. Naye nga alina right ye yesimba mu bintu because ye democracy y'omugwe baateekawo. So why focus on a loser? Why don't you focus on a winner? Mzee Museveni bonabo nengera banaba bakusobodde okukikugamba naffe abawagizi bo tubeera frustrated by the people who surround you and still nobulwako defending NRM. The people who surround you and do obvious mistakes publicly. Nobere no gamba abantu oku social distancing. Nolaba omuntu w'NRM nga ajjuza abantu. Though namwe ba blogger abakuba NRM namwe muina akazanyo mwatandise okuleta bu videos obwa campaign obukadde mubuteekayo mbu abantu balowooze mboyo NRM yakoze campaign nga ate bukadde. Toyinza kuŋŋamba nti otaddeyo ka video abantu bali 100 temuli n'omu alina mask n'omu. Afadhali omu wali mukutenga alina mask kubanga 5 years ago it was impossible for anyone to put on a mask during a rally. So for you to give us proof ntino ya kunganyiza abantu nonyayo omu gwakwata ka video wekwatireko bwoti nga gwoyambadde mask. Naye propaganda gwe muzanya still yakyatuleetera obuzibu. Ojeyo ka video akakadde akedda okaleese oyongera kuteeka confidence mu bantu nti ebya covid bya kiyayi. Ensonga zange nzibawadde ez'okuba nti mbadde na pullingamu out. Yes, in brief, I pulled out because there's no need to continue boxing a person who has already gone on the floor. I rather spend that energy to recreate, to regain my energy. Era mbadde mu plans nyingi. Waliwo abamu ababuuza nti bakugoba mu NRM, bakugoba ku State House. Emyaka 42 nali nsuzeko mu State House. That's where you're mistaken. Nebe bana babangobe mu NRM abawagizi bange aba people power. Ngenda na baita abawagizi bange aba people power oba N.U.P oba opposition. I am not the kind of man you think I am. I am never intimidated and I'm never moved by cheap talk. Nebwe balingo ba Museveni alinya kazinda nagamba oyo mwana mubbi na mugoba simwagalada. Siri joininga opposition ya Uganda. You thieves who lie to people of Uganda who are in pain. Noli okuba tunulira bonna bali mu kwesettinga babaddewo nabo babadde mu zitaamu baludde mu parliament bali mu kwesettinga kudda mu parliament nabo bali mu taamu yakuna bafa ku musaala omusaala. Abana Uganda abalaba mwe mutunule mu constituencies zammwe mutandika okuwandika ebintu bye babakoledde. So mwababadde babuuza ku post yange gye nataddeyo what you wanted me to talk about. Waliwo abagambye tubuulire ku kya 7 oba yagoba kanti kumalire bwenti nti ne bwalingo basiri ba joininga
nja kusigala mu NRM naye nga ye gwe siraba mpaka lwali mpita because si lwakuba ye no lwakuba vision njiraba etambula bulungi nabanyonyola vision eyo nenjibagamba nze njagala nnyo omuntu okundaga gyendaga n'amaaso gange we gakoma nemba nga ndaba beyond kubanga naturally nakiraba nti nno si byangu governing a country is not easy okugoverning omuna Uganda si kyangu ensi gyevudde 40 years ago ebadde mu ntalo n'olyoka olaba emmesezi gigerageranya ne Tanzania ne Kenya balwana civil wars mmeka in the last 100 years naye nze bwe ndaba nti n'omusajja akoze ziddaamu zigenda kuleeta amasanyalaze agabe ettaka nga waliwo amasanyalaze omuzungu ajja akole factory omuzungu bw'akola factory omuna Uganda atunde ebintu ku kkubo ebintu bibe chipa mu Uganda ate tukole ne exporting kati kwekyo bw'oyongerako amafuta nga gateredde economy teyinza butatereera about 60 to 70% better than it is today but for the economy okutereera bwetyo era kyetaagawo obudde kyetaagawo obudde togenda keera ku makyamba olw'okuba yagatundire yesterday ti amafuta era kale nembagamba nti kyali very important for the country to have security as its first priority because without security toyina kintu kyosobola kukola n'amalwaliro ne bozimba gafaanana ng'eggulu olw'okuba nga wabeerawo insurgency bagakuba abantu tebasobola kutambula kugenda wa mu malwaliro so the roads became even more nga priority osooka security okay bw'omala security nodda ku nguudo nodda ku education kubanga enguudo ezo ziyamba abantu okutambula webataba nguudo babatemula steel ne bwoba okutte security etya ekyokubiri abalwadde tebatuuka mu malwaliro ekyokusatu abantu balina okugenda okufuna information kuba tetwalina technology so nozako education ekuyambi lwaki esooka health education esooka health lwansonga it is prevention is better than cure togenda basomesa knowledge yonna yonna naye baweeko akatonotono akabayamba okumanya nti omuntu bwakwata mu bbi n'alya emmere alwala oba omuntu buli lwava mu tooyo anaabe mu ngalo oba omuntu n'ayiga okubala that's why that universal education was very crucial okusoma oyinza okulaba ng'abannayuganda batasoma naye bannaye bategeera kyova olaba mu kikubu wajjudde abantu abatalina degree naye nga bagagga bali healthy balina sente so kyova olaba nga education yalina okujja before the health system kakati nodda ku bantu aboogera yes I will join you bannayuganda mwenna mbasuubiza ekintu kimu I will never favor any NRM member yenna akwatagana no corruption n'obubbi because nange nkoyo kuba defendinganga nga ndabika nsajjula busajjuzi biwundu by'abantu abannayuganda I will defend NRM and I will attack all the hypocrites in NRM. Kusaawa eno yes muzeyi kati osobola okutunuulira ku economy nti erina okufuuka unfortunately aba akyabirwanyisa covid najja covid akubye buli economy ya buli nsi kyokka nga kyetubadde tulina okuzzaako ye health system abagenze mulago munjulira abagenze malwaliro agali different munjulira nti no health system ebadde etandise mpola mumanye ensonga lwaki baali balina okutujjako zi ID ne batujjako ebinku mu biki bagenda biconnectinga byonna ne zibanka byonna n'amaaso bagenda biconnectinga nga kyangu nnyo omuntu okubeera ku health gundi insurance naye nga bw'obanga tewasasudde masannyalaze oyinza obutafuna gundi bw'obanga kwali kutugatta and that plan is on being put up but the health sector yebadde etandise naye yali teyinza kusooka security yali teyinza kusooka nguudo
kati we bakuzimbira eddwaliro eddungi nga tewali luguudo lugendayo otuukeyo otya kati n'olyoka osembyayo corruption naye ddala mu butuufu gwe atalina ssente wali osuubira okutakolinga corruption ng'ate oli mwavu uganda teyalina ssente nga toyinza kumala budde ng'otagetinga ba corruption already economy y'onfu toyinaamu ssente kati ate ababba babbaki zimba economy bwewera of course ababbi bajja kuba bazze kati olwo otandike okudiringa ne corruption naye kati olinga agamba nti uganda yali badde yasooka muzeeyi tafaayo tafudde ku babbi ba ssente biki nga economy yali nvundu billions simanyi. It is so amazing on how people don't want to use their brains to think. But remember, ngenda kibagamba ekindo ekibangambisiza nti nno siri joininga opposition lwakubanga mu NRM njizo okulowooza lwaki ebintu bikolebwa n'endaba n'okulaba waje bino genda ndaba abakola ebikyamu era sigenda kubeera ku saidi y'abakola ebikyamu katonda yatuwa amaanyi mu kuyimba era mu 7 naterawo platform netufuuka famous tukozese platforms zino bulungi sijja zikozesa nze kuddaawo kulwanyisa government no abantu ba bulijjo siri politician but I'm a strong Ugandan who must use my platform positively abantu ba Uganda tujja redirectinga to the positive side okulaba nti nabo obulamu butereera naye bunaatereera butya tebujja tereera ng'ate olwanyisa alina kyoyagala no bujja tereera ng'okola n'oyo alina kyokola kyoyagala oyagala okuwabula mu 7 ate togenzeeyo wuwe kati onaamuwabula otya oyagala okumulaga ababbi ne evidence ogirina oyina genda gyali so n'olwekyo awo mbadde nziramu mmwe ababadde beesaaliisa mbu Museveni yangoba ekyo kiri fine ne bwangoba but you will never have me ekyo kirina was kiruma okusinga so now finally ngenda kwogerako ku music which is my most important now again the reason lwaki nali nsirise lwakuba nti obudde bwali butuuse obudde bwatuuse nendaba nti tewakyalina kinene kyakulwanyisa abasajja amaanyi gaggwamu nemanya nti abavubuka because actually my problem was misleading young people. That was my problem. Me and Jose Chameleon and Bobi Wine, we really had to work hard as us. Okay? We worked hard. We are still working hard as individuals. So the most important message, number one, we should carry to the young people of Uganda is work hard as an individual before you wait or call for help. Government tena kintu kyesobola kuleetera muvubuka naye yeteekawo embeera eziri geno nti security yiyo ti enguudo ziizo ti amasanyalaze gaabo olugwe ne weeyiiya. Juzi wano nali njogera ne kusaasira nangamba baina umeme zino zitransforme ziba zionoonese waliwo abavubuka beekwata ne baziddira ne bazifuula bino ebyuma ebyokya welding be bavubuka abayiiya. Teri muntu yenna wallahi government ne bwe zirikyuka zitya teriyo tebakikulimba n'aleeta ssente n'azikuteera mu nsawo. So I call upon my colleagues, we are very strong, we have big followings, but tetuwuddisa, let us not mislead our followings or our followers because of selfish reasons. You might have a good reason as Bobi Wine,
to say that the president has been on for long naye waliwo ebintu ebitakyuka, but don't misrepresent that reason. Interpretation y'ekikyamu kyolaba nti akoze kiyinza okumisleadinga abavubuka. Let us teach these young people nti nno bannange buli muvubuka yenna bw'avaayo asooka kutoba n'otoba kubanga naffe tukyatoba. I have recruited so many people, so many young people from People Power. The reason why they say they are changing or they've changed is mainly because they send him Sajja wa mazima. Of course, agamazima ngamanyi. Because wemba andia nabo ku 10 luno lwemba nina. Ekizibu kye basinza okufuna eyo gye babadde tebagabana. Don't be surprised banange twabagamba zijukira wano nga balonda ba LC ne tubagamba ebyokusimba line twabalaze nti no Ugandans are waking up. Those were old people abalonda ba LC basimba line NRM nekuba. Kati you're still underlooking echa 79% abavubuka nga nabo basimbye eki line. Ekinuma ye expectation gy'osuubira abaana abo okubeera nabo mbwencha gavumenti ekyuka. Omwana amala emyaka 5 gyonna ng'afokasinze ku bya politics, ekifo ky'okufokasinga mu katale mu wino, ekifo ky'okufokasinga ku nnimiro. Preach work. That's how the three of us have become who we are. Preach friendship. That's how we became friends to all the Kaihuras, the Who's, who helped you to be who you are today. That's how I became a friend of a son of a president. Because bwe tuba tukola kusemberera abalina abali obulungi tusobole okuyiga babikola batya tusobole okubikola. That is the message I expect Joseph Mayanja to give, and I expect Bobi Wine to give. So that our young people don't think that when governments change, that's when you get rich. That's wrong. When Badem pulling out, when I pulled out, I resorted to music. And I've done some very nice music. Mbadde nzimba album yange, because every musician today, your best option today is to try and record music. Because the world is going to change permanently. Oyinza okwebuuza n'okusirika n'ensirikira ki n'ensirika because nalina okutuula back on the ground and recalculate how I'm going to be able to exist with family and dependents, showbiz, signing musicians, record company nalina akagitandika. How are we going to live in this new normal? Because it is the reason why they call it a new normal is because it is a permanent change of the world. It will never be the same again. Because new measures stepping in, new measures ezo zigenda kufuuka permanent. Ebintu bwe twabikolanga ebisinga si bwe tujja okuddamu bikola. Someone had to sit back and plan. So if you're a musician, atatudde oba entertainer, oba omuntu yenna ali mu bintu ebikwatagana ne arts and culture, notatuula back okudda ku drawing board olowooze buto ekintu okitandisa otya kiddamu kitya. That's a big mistake. So that's the major reason lwaki era nalina okusittinga back. Kati gye emirimu gyange ebiri nga gina ate ekyokusatu nti mu kutuula back ne recording album yange ejja kufuluma most likely ngezaako okulaba period eno eya October, November, December eyinza okuba embi COVID wise. So I've planned for the album okufuluma after presidential elections. Nga ne
nga tulina ne ku hope eya release nga tulina ne ku hope eya vaccine because vaccine okolebwa yetaaga a minimum of 1 year and 8 months so tukyagenda